Zeka gattu. Wanji. Ono gundi nsereke yesimbye okuba MP. Baganda be ba complaining anti yatunda ebijja atunze buli kimu. Nze nabagamba nti oyo mulalu naye temwakkiriza. Temwayagala kikkiriza. Saabagamba nti mulalu. Wayogerako. Saabagamba nti nze ekyo ekisajja okyana ekyo bandibadde bwekyandigudde bwe kiti nze nenzija nenkikuba bukubi. Nandikikubye bukubi. Oyinza otogamba nti ozirise ne baleeta akatebe ate nositukawo n'okatuulako. Olwo ozirise kwe kubeera nikosi yasooka. Oba ozze engulu n'okalaba. Nedda. Ozirika bw'olaba akatebe. Oyo ekyamukozesa ebyo yali yagamba nti bannange nfudde. Natunda butunzi kino natunda kino nga nzije mu byakalulu bino. Nkoze ntya nga laba agenda okufaako. Naye nze nkugamba bwenti nti tajja kufuna wadde tajja kubeera wadde owookuna. Tajja kubeera wadde owookuna. Ebintu byonna yokka gyova omanyi bwe oyagala okugamba nti kankole kino nkuba ne gundi yakikolako ofuna bizibu byereere. Waliwo omukazi yayimba nti okubuukira akusingako obuwanvu waabuukidde omuyunzi yatega engalo. Esawa yonna bawakuyunga omenyeka kuba obuukidde oli bwe yabuukidde oli bw'abuuka n'ava ku kizimbe bino bye mulaba abashawulini bye bakola n'abuuka n'ava waggulu ku kizimbe n'agwa wansi gwe boogezaako omuyunzi yatandika omulimu gwe. N'olwekyo musaasidde nnyo Nsereko ye musaasidde era bye yakola abantu bangi nnyo babikola naye ekyo kye yakola kijja muleetera obuzibu tagenda kyagala. Agenda kugenda bw'atyo mugenda musangako ng'ali ku street atambula bwe kutaliba kuwonga nnyo ngeri gye yatutunda ebijja agenda ku anti ye yasika mbu yasikira buli kimu anti agenda kugwa ku ddalu bw'osika toyinza kusikira kijja tosobola kusikira kijja. Omuntu atunda ebijja aba ayolekedde kusaanawo. Oba nga alina pulani nti bw'ayingira palamenti ajja funa w'abassa. Abali mu palamenti bonna bagenze bagulira ebika byabwe ebijja bagula bigule. Bijja bibeerawo muyina kuuma bikuume. Tovola beera MP bonna abafa babatwala ku ancestor gundi places. Bandi badde bagamba nti tubagulire we tunaabateekanga. Olaba nawuliddeyo n'abaali babaka ba parliament nga balaja nti ffe twaleka babaka parliament naye kakati tuli bubi gavumenti etuyambe nti bwe mwali muje muli mwatuyamba kiffe. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nze Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa ntereeza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa Ekitigoma ku Lwejjinja. Bw'obanga otuuse Ekitigoma mu ttawuni ku stage osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Megatron Call, subscribing, liking, kurama amawulire ageesigika mugamba mutya musiibye mutya. It's a beautiful Monday. Nemuzeyi Kagatto. Olina engeri gy'ontunuuliramu ng'onkwatirwa ekisa. Ekisa kitya? Nedabanga gwa nkwatirwa ekisa bw'ontunuulira. Nemuzeyi Kagatto. Yagala sala bigambo. Si sala bigambo naye nga bwendaba. Oli otya? Ndi bulungi. Gigenda gitya? Gitambula nga bw'ogiraba. Kojja wa Nambwayo. Nze ye Nambwayo nga omuntu mwagala. Gundi results zaavaayo. Zaamala okuvaayo. Kati beetaaga omanyi ezo results za DNA tebaziwaako muntu omu. Yes. Baziwa mwembi naye kati yo omwana agamba akubira omuwala omusajja omusajja yakomyewo gye yabadde naye omusajja talina kujja. Omanyi ebyo ebintu byakula balala kiringa result sebe nabagenze kwekebeza sirimu batono nnyo be bayita nti wayizizze jangu batono abajja ebanga visa nga bakuweereza email yo visa is ready for pick up mama nyabo ate lwaki otya okugikimayo okutya okubeeraawo gyogenda nga totidde yayuka omanyirawo nti nina sirina naye zino simanya Germany simanya Paris simanya wa eyo ogenda omutima tolina kiki anti bakugamba yo passport is ready for pick up amawulire ogafunira wali ng'ofunye passport noke kasita owuliramu ekipapula bwotyo ng'omanya bakummye kakati mu byonna nti kati balina kgenda bakole ki bapiikinga results ezo kati suuna okwebuzaabuza kuno bw'atajja kitegeeza nti amanye ekigenda okuvaamu manyi waliwo ebintu bingi nnyo by'osobola okukola
kiringa oli kugamba nti waliwo alidde ebinyeebwa byaffe wano ne bagamba nti tumufaayo bonna ne musooka mwegaana nti temunalya binyeebwa bwe baleeta akaziŋŋoonyo mu kagaayi ogenda kulaba eyabiridde nga tayagala kagaaya nga yeebuzaabuza bamanyi nti akaziŋŋoonyo kajja kuleeta ebinyeebwa bive mu mannyo gye biri therefore nze ndaba nti okugamba mbu ate nkyali wala nkyakola ki kubanga wali omu atandise okuba suspicious nti kino kyandiggwa bwe kiti ate waliwo n'ebintu abantu ebimu bye batya olw'okuba luli yali akyogezza busungu ng'ate ekintu kituufu kifaanananga bw'olaba oli bwatuuka abaagala nanga bayinza okuyomba n'oli oli ng'agamba mune nti nze sikwagala gwo neesibako mu busungu naye ate ogenda okulaba ng'agamba mbu ono tamwagala bayesibako mwesibe ng'ate alaga nti ayagala nnyo oli nagamba nti nze nali saagala na byakuzaalamu ekikola kyewagendamu wali omanyi nti ogenda mu kyaki kisiiga bizigo nti no glowing up glowings so ebintu ebimu tebyetaaga kujjayo nnyo nze ate nabadde olinga banagamba nti nze nabadde n'endowooza I was of a view Nambwayo ne Suuna tubalekere ebisigadde byonna tuleke bajja kwesootinga abantu abo batyanga bikyaganye oli bamugoba mu kolina kajja kagatto byonna abantu be babireeta bano bawaalaala naye mmwe mwali mutuuzizzaako mwali mufunyeeko omukisa Suuna n'atuula wali ne Nambwayo n'atuula wali ne wabaawo omuntu omu nga gwe boogeraganya naye nange kye nali njagala ne ŋŋamba tufuneyo omuntu moze nangamba Maama Fiina akisobola abatuuze bombi tulabe takisobola olw'ensonga naye ajja kuba ng'alinako oludda lw'alina Maama Fiina alina oludda ajja kuba ekyo kiri mu butonde omuntu okufuna oludda lw'obeera nalwo it's like nga bonaalaba firimu oluba ogiraba era otandika okufunako omuludda lwobanga omuzadde taba na ludda mwenawe mumulopera aba open minded omuzadde aba n'oludda era ensonga lwaki olaba abaana bagamba naye maama asinga kwagala gundi yes omuntu yenna ekituufu waliwo we kiba kati mulimu abantu kakati nze nsobola okubeerawo nengamba naye kino kyo kikoze bwoti naye nga kyandibadde bwe kiti kati nze for instance nze tubeera ne Zubeda n'akola ekintu ne bampita ne twogera ngo Zubeda kino kyokola kifu tekikolwa ate omusajja nemugamba nti omusajja mutuufu lwa nsonga nti akoze bwati ne bwati gwolina kukola bwoti ne bwoti yakoze bwati wazize bwoti nti nedda tigwe mukyama n'olwekyo mutereeze sigamba nti muyombe oba mwawukane oba oli akuboneze kubanga wakoze kibi na kino bwe kisaana bano bo balina ekintu kyabwe ekibagatta omukwano gwe balina gubagatta naye omukwano ate bano ekireese obuzibu nti gujja gaana okukwatagana obulungi kubanga waliwo abaagala okulaga Suuna nti bamwagala nnyo n'abaagala okulaga Nambwayo nti bamwagala nnyo kati bano ne baweereza abeeno ebigambo beeno ne baweereza ono ebigambo naye nze ku lwange nandibadde ŋŋamba nti Nambwayo mukkakkamu manyi nze mbadde naaludde okulaba abakazi at the age of Nambwayo okubanga asobola okwanukula omusajja eyali bba oba bba mu ngeri gyamwanukulamu taata mukwano munnange munnaye omukulu abo tebaliya ate ng'ebbanga lyamaze nga mu disrespectinga singa Nambwayo yavaako kitegeeza nti omwana oyo alina empisa naye nze natandise n'okufunamu okutya omanyi buli enjovu lwezirwana omuddo gubonaabona ate Wakasanke ye afuuyirira zirwana afuneko ebyo ye binazimba enju engeri Nambwayo ne Beni gye babaddemu ebbanga lyonna nze nakirabidde mu perspective ndala nnyo nga nengera waliwo omusajja eyeetegese agamba nti singa Beni taddira mukazi oyo ne mwetwalira ku mpisa z'alina Nambwayo ku mpisa z'ayolesezza zimutadde waggulu nnyo whereby nti zijja kumufunyisa singa Beni agamba nti amumaze mwetegekereyo omukolo oguliba ogwakabi ogwa Nambwayo ye Nambwayo mu mpisa tiiki bamujolonze naye asigala njolo nga gye bamujolonze nekikoze abasajja abategeera bo balabye dda nti Nambwayo is a marriage material essaawa yonna omuntu ajja kugamba nti nja kwetwalira okubeera n'empalakitali z'omu kibuga zino kanfune Nambwayo abalabye ku bizibu ki mufunire we muteeka awummule olabe Nambwayo bwasitula omubiri olwo ate tabbu ejja kusitandika okujja ng'olwo naawoza gundi yatwala omukazi wange ng'olwo lwajjukira nti yali alina omukazi mulungi yali alina omukazi w'amaanyi yalina omukazi ategeera yalina omukazi asobola okuzimba
bw'oba olina omukazi asobola okubeera mu mbeera nga Nambwayo gy'alimu mukuume nga tokkiriza kintu kimusemberera n'abantu bamusemberera kumwonoona. Nambwayo talina muntu ayinza kumusemberera kumugamba bintu bitategerekeka nakkiriza. Kyova olaba tannavaamu maloboozi gavuma musajja wadde ng'omusajja avuddemu ebibadde bivaamu byonna. Ate ne Beeni naye si mubi okusinziira ku kyendaba ndaba abantu be basinga omwogerera ye tayogera. Obuzibu obuliwo ba bigambo be basinga omwogerera. Nze mbadde ŋŋamba ku lwange nze bwendi ne bwentegeera abantu bawe Beeni akaaganya ne Nambwayo balabe bwe bayinza okusolvinga problemu yaabwe dani okubeera nga abaano baweereza ebigambo nabali baweereza ebigambo. Buli muntu ajja kuweereza bigambo ebisobola okuyisa oli obubi oba okumunyigiriza oba okumubobya omutwe oba okukakasa nti kati mulazeeko. So nga bwe banaabaleka bombi buli omu amanyi munne bwamwagala ne bwakoma. Kati ojja kukisanga n'okisanga nga Beeni ayinza okuba nga alina abamupika. Omanya bw'oba n'abakazi nga babiri oba basatu otuuka okuvaamu ebintu by'ekisiru ng'olowooza nti ono gw'oli naye omuto oba ab'ebbali bajja kukolera ky'oyagala, bajja kutuusa ku levo gy'oyagala. Kumbe nabo bakusika bamala okukujja eri bakutuuse we bakutuusiza bagambe nti olaba walekawo omukazi wo gwe wabeera naye nze gw'otalikola bw'oti kati naawe bakukola ebintu bye bimu. So bugundi bw'aba akola okusalawo kwonna yeegendereze ennyo ebiyinza okuddako singa bamala okwawukana ne Nambwayo kyekinaddako ne boonaabeera nabo. Gw'osuubira kale nze nsobola okuwa Nambwayo amagezi ti naye Nambwayo manyi ennyumba y'omusajja giveeko. Era Nambwayo kojja yapondoose n'agamba nti ennyumba takyajagala bw'aba tuna Beeni ayagala gimugyamu naye kyaba amuyamba kyaba amukolera amuzimbire naye ennyumba amuteerawo ennyumba mwamuteera n'omwana amulekere kalina. That is if singa baba bamaze okukkaanya nti omwana wasuna Beeni. Beeni nze amagezi gemuwa. I'm not forcing him. Naye mu buntu akwate afune waafuna wasobola okuteekwa ki omwana Beeni wasobola okuteeka mukyala we oba yali mukyala we oyo gwatakyayagala gwe yakoowa. Kati ye manyi nti ajja kugamba nga atamwagala naye amuteekewo lwakuba nti alina omwana we abeereyo. Era nagundi nze mmanyi nti ebigambo bye twamugambyeko bye byamuviiriddeko okuvaamu ebyo. Banze nabagambye nti n'ebyo byebagamba nti banzimbire eggaluga banzimbire tolonda location. Bwamuzimbira eri ew'ommoze mu ekirindi. Gwe bw'oba oyagala kaakati kale bwe bakuvaamu ate ne batabaako bakugamba genda. What do you do? Abantu abamu golowooza nti eggaluga si kyalo olw'okubanga erinnya lye livuga okiyita kivuga. Kale amuleete ku Ntebe Road lwaki olowooza nti buli gwe bazimbire nnyo bamuzimbire ku Ntebe Road? Wano oli ku Ntebe Road naye mubakeerewa gw'osinga kati Ntebe Road atugasa ki? Nisaagala bintu bya kitumbaavu ebyo byogenda oyogera. Kati oyagala mutwala ekirindi eri ewajjajjange e Bugerere. Buli gwe baba batazimbidde Ntebe Road bamutwala kirindi. Era gwe olowooza nti omanye ekibatta mubeera nnyo abantu abaagala okugamanyiza kino nkyagala wano ennyumba nze njagala wano. Bonaaba oyagala kugulira ttaka n'oyagala baligulire mu Kampala. Mu Kampala mulimu banagulira 5 ku 10 onaagijjawa. Mpozi ng'agamba nti bafune mu Kibombaasa 3 ku 2. Ne bwe kitaba ekyo ettaka likyali bbali wa kibuga. Mu kibuga teririimu okujjako ng'onaasobola okugamba nti batunda essomero wali. Batunda apartments ziri zigule. Mpozi ze baba bamugulira bw'abanga ekyakisobola. Ne bwe kitaba ekyo akkirize wonna we baba bakoze ki bamugambye. N'ekyokubiri kyenjagala abantu bamanye nti omukwano gwonna gye bufaana gye bugenda oba gukyali mulamu oba gufudde gubeerwamu abantu bameka? Babiri. Era ebizibu byonna ebijja mu mukwano ebiguvaamu n'ebigugendamu byonna bigonjolwa abantu bameka? Babiri. Ensobi zikolwa bantu balamu. Ensobi abantu balamu be bazikola era zigonjolwa bantu. So tebaziramula batyo kijambula. Gwolamule bulamuzi nti nze ave mu nankanyange. N'abantu bawaga Beeni. Bakufiire munju bakole bwe bati. Mwe mutandika okumanya Beeni ng'enju eno batuuse ku gundi ku situation ya nnyumba.
mumanye embeera Beni ne mukazi we gye babaddemu okuva emabega okutuuka awo mwe batandika okubimanya. So bwe tuba tuyingira mu bintu tuyingiremu ng'abantu abalaba buli ludda, so tuleme kutunulira ludda lumu. Mwe muyinza okubanga abasinga muli bampalaniraako kubanga oyagala Ssuuna Beni agambe nti omwagala nnyo naawe otandise okuvuma Nambwayo omugobye okuziika maama jjajja w'omwana we omuvumye naye naawe omuvuma. You can imagine mpulirayo n'abantu bayira akayiringo nga nabo bali eno bali tonnalongoosa makaago. Lwaki olongoosa naye mulongoosa ag'abalala. Waliwo ne gwe nawulidde agamba nti omwana wa Ssuuna Beni si wa omwana wa Nambwayo si wa Ssuuna Beni nga naye nno muntu mukulu oba ina kye yasinziirako nti bwe yali agenda okuzaala mu Nambwayo yasooka ku ye nti agandibadde gazaala bagatwala mu ye. Nedolaba abakyala abazaddeko balabira wala. Ono tazaalangako. So towa magezi ku bantu bazaala ga mwana nga tugwe tumuzaalangako. Ulidde nyama kati gwosobola kati gwa wooli kati lwaki mbasuwa magezi wadde mbasizadde sirina mwana nze mbasirina bwo kati father ayinza okuwa amagezi bwe bayise omukazi awaka asobola ng'ayita mu Bible ye yali awasizaako n'amanya nti omukazi bwakunyiza wako bawodde ekiro oba omukazi oba bwagamba nti tomalaako ddamu bwoti ayinza obikugamba tobanga oli ku bbina nze sinayogera ku oyo gwe lwaki ogamba bina lwaki ogambye nti bina naawe nti wategedde dda nti kati yeyayogedde ekyo yabadde talina wayibiyingiriramu nze mbagamba kino gwe kati nze ntandikira wa nyina wa Ssuuna ani bina oba bina gwoyogerako mulala gwoyogerako nga mukwano gwa Ssuuna bwaba mukwano mikwano gya Ssuuna bameka aba akyogeddeko bameka aba akyogeddeko okwo bakwano be ate buli mukwano gwe yenna nze bwe mba mukwano gwa Namukasa sinza kuyingira mu mwana wa Namukasa ndi si wabba kuba kwasaamirira kwa kika kya waggulu okugamba balo nti omwana mukazi wo gwalina si wuwo mba mbagatta oba mba mbawula kakati bina bwabanga mukwano gwa gundi gwa Beni bwagamba nti omwana wa Nambwayo si wa Beni Beni agambe nti amwagala nnyo olaba mbuulira nti omukazi wange yayenda omwana si wange bajja kusigala nga baagalana nnyo kubanga yamubuulira ekyo era singa bukya ku makya Beni naddiŋŋana ne Nambwayo ne bekola amaka gaabwe Bina aliddayo okukyalayo era yeerabawa ate awo muzeeyi Kagatto olinawo point abo bonna aboogera nti Nambwayo kayiringu Nambwayo biki yabba kino yabba bwati mbu yakyusa ekyapa osooka ne weebuuza nti ekyapa waliwo ayinza okikyusa nga amanya mwe kiva taliiwo omwana wani omwana wa Nambwayo ate n'olumbe olumuluma tebalulaba mu malwaliro baani abatalulaba bagenze mu malwaliro amazungu naye omwana olumbe tebalulaba nedda kyangu nnyo obulwadde obutalaba oli okulwawo nga ebyuma bye balina kati bw'ogenda ng'ogenze kkebera musujja bw'oba olumwa tibbi era tebajja mulaba bajja kusigala nga tebalabye musujja waliwo endwadde ezisobola okuluma omuntu olw'okuba ndwadde endala yemuluma kati gwe ojja kutwalayo omwana ng'olaba ng'omusujja gwe gumuluma nga naye ayina kirala kyekimuluma kati kyebaba bakola bagende bakole ki bakebere endwadde zonna zebasuubira ziyinza okuba nga ziruma omuntu naye mwanamala nenaku nnyanga talya anti kisoboka omuntu ogoloza omuntu tasobola kumala nnaku nnyanga talya naye aba bulwadde nti obulwadde tebulabika nze nemmala ennaku nnyanga bakuntwala India nedda anti kati ono tasobola mutwala India ate ono si yeggwe ono ye mulala kati nze mbawa amagezi basooke bagende bakole okukola ki tugiyitere bagiyita okukebera obulungi omuntu bagiyita ki full body check up babikola byonna tebasobola bikola byonna nga lwaki oli musawo ate balina sente mmekeze zakola buli kimu katolowooza mulimu bye batannakola
Olimba banacho onajaga oyinza okebera nga nti tetanus nga alina musujja. Oyinza okebera musujja nga alina kifuba. Oyinza okebera kifuba nga alina pneumonia. Oyinza okebera pneumonia nga alina asthma. Oyinza okebera asthma nga alina obulwadde bwati endwadde nga mpitirivu obungi. Toyinza gamba nti zonna wazikebera. Wabula kye babakola bakole gundi. Abalwadde b'omutima baba balwala. Kunoonyereza balwala nnyo. Yo watya okugenda okumugira oti ne bagamba nti omwana ono ndio manyi alina sikoseozi bulijjo tokimanyi. Nga kyekimuleetera okuba bwati nga oli bakizuula. Wabula endwadde ekola ki? Ejja bwayo. Nze ngamba ndi basooke baleme okulowooza mbu omwana badokita banoonyeza obulwadde bubabuze. Bakakebera bw'obasaba engeri emirundi gye bakamukebera bajja kugamba nti esatu nga bakebedde endwadde essatu. Naye ng'endwadde essatu ze ziyinza okuluma omwana. Tugendeko mu layini z'endwadde tukebereko omutima. Buli bulwadde bwe bujja. Tukebereko bulwadde buno. Kyendo kijja okuyamba naye bave mu kugamba bugambe nti namba ya Suna Ben sijirina Suna Ben madde manyoji ino omugambe Suna Ben jangu mujeyo deni etulabe tutandika nedda nze sinza mugamba musika gato kyakiririza mbine eno oti omwana asobola obanga abanje ekikanga alwala si gamba nti nkikiri okyakkiririza ekika kyo kiba kika omwana asobola olwala nga tageze ekika kyo kiba kika neyo nsonga nkulu waliwo ebika ebimu naate byotasobola kuteeka mwana waayo n'omugaba walala waliyo ebika ebimu nga toyinza kutwalayo nga toli wa kika ekyo wano mu kukwalula nga woolabirwa abamu waliwo kati ng'ewaffe mulimu byotasobola kukola ku mwana nga weewaffe bw'aba taba weewaffe nga baalula ewaffe abagezi bonna abakazi betulabye omwana babadde nga bamugjawo ng'okwalula tekutandise kuba amanyi ekigenda okuddirira laddu ekkuba wadde musana nga guno naye deni ezadda zaali za ddala gw'olabayo oli yabeera n'abaana ndi 50 nga mulimu gwe bagamba nti siwuwe lwaki omba nabazaala abaana abana mwe basanga ono nti si waffe naye era abantu abeefuula nti basomye nnyo ekimanyi okyakkiririza mu bino waba gwagwa mbwe okyakkiriza nkyabikkiririzaamu kubanga byali rio nze sigamba gwe ngamba balala olabanga gwe ngamba waliwo ababadde babimbuuza eyo nabo naawe otidde olabye obugwagwa waabwe obwegaana kakati nze kugamba nti gyebiri kakati gwe lwaki tebagaba walala kyo kyakutwaza mu mamba bandigabye mu njovu kuba we naziga ewammwe wonna nateta wonna waliwo awo bangeyi lwaki sibakugaba mu ngeyi wandirabye dna eyab'emmamba wandigitegedde maama laddu muzeika gattu wanje ono gundi nsereke yesimbyewo kuba mp baganda bwe bakomplaininga nti yatunda ebijja atunze buli kimu nze nabagamba nti oyo mulalu naye temwakkiriza temwayagala kikkiriza saabagamba nti mulalu wayogerako saabagamba nti nze ekyo ekisajja bandibadde wekyandigudde bwe kiti nze nenzija nenkikuba bukubi nandikikubye bukubi oyinza otyogamba ndi ozirise ne baleeta akatebe ate nositukawo n'okatuulako olwo oba ozirise wekubeera nikosi yasooka oba ozza engulu n'okalaba nedda ozirika bw'olaba akatebe oyo ekyamukozesa ebyo yagamba nti bannange enfudde natunda butunzi kino natunda kino nga nzije mu byakalulu bino nkoze ntya nga laba agenda okufaako naye nze nkugamba bwe nti tajja kufuna wadde tajja kubeera wadde owookuna tajja kubeera wadde owookuna ebintu byonna yokka gyova omanyi bw'oyagala okugamba nti kankole kino kuba ne gundi yakikolako ofuna bizibu byereere waliwo omukazi yayimba nti okubuukira akusingako obuwanvu waabuukidde omuyunzi yatega engalo esawa yonna bawakuyunga omenyeka kuba obuukidde oli bwe yabuukidde oli bwabuuka n'ava ku kizimbe bino bye mulaba abashawulini bye bakola n'abuuka n'ava waggulu ku kizimbe n'agwa wansi gwe boogezaako omuyunzi yatandika omulimu gwe n'olwekyo musaasidde nnyo ensereko ye musaasidde era bye yakola abantu bangi nnyo babikola naye ekyo kye yakola kijja muleetera obuzibu tagenda kyagala agenda kugendya bw'atyo mugenda musangako ng'ali ku street atambula bwe kutaliba kuwonga nnyo ngeri gye yatutunda ebijja agenda anti ye yasika mbu yasikira buli kimu anti agenda kugwa ku ddalu bw'osika toyinza kusikira kijja
tosobola kusikira kijja. Omuntu atunda ebijja aba ayolekedde kusaanawo. Oba nga alina pulani nti bw'ayingira palamenti ajja funa w'abassa. Abali mu palamenti bonna bagenze bagulira ebika byabwe ebijja. Ebijja bagula bigule. Bijja bibeerawo. Muyina kuuma bikuume. Kyovola baira ba MP bonna abafa babatwala ku ancestor gundi places. Bandi bade bagamba nti tubagulire we tunaabateekanga. Olaba nawuliddeyo n'abaali babeka ba parliament nga balaja nti ffe twaleka ababaka parliament naye kaka tuli bubi gavumenti etuyambe nti bwe mwali muje muli mwatuyamba kiffe. Aye no balina etteeka lye baagala oyisa. Nti MP ne bw'aba afulumye parliament nga privilege zonna z'abadde afuna ng'akyali member wa parliament wadde avuddeko ku bwa parliament wadde akyali MP aba agenda afune privileges ezo. Tuligenda okumaliriza ng'eggwanga lyonna terifuna bintu ebyo nga bannayuganda abaliwo balabirira kumpi hafu ya population ya Uganda. Kuba kati okuva mu 1986 mu 1985 okutuuka leero tuyinza okubanga ba MP betulina tuweza ba MP emitwalo 3 bonna tubasasulire buli kulonda lekujja tuwongereko buli kulonda okujja ne kwongerako ne bwe mumujjayo bwe muti mu parliament nga bakyasobola obbanga bafuna those privileges. Nedda ne bwe mumujjayo abatakolifayinga kuba bajiddwayo bujjibwa so si babati bagamba kati nga MP nga abadde kati nga bolaba sajja ly'abeene Sempala Kigozi aliko member wa parliament kiri ekisanja ekiwedde Sserukenya n'amujjayo kati bateesa nti kasita abanga yaliko member wa parliament ne bw'aba takomyewo mu kalulu oba kakululu ne kamukuba asigala afuna privileges za MP. Ekyo bwana aba bateesa ne batateesa na magezi be bamwe era abaligenda okuyomba nga bitu biwedde okuteesebwa. Omuntu member wa parliament abaddeyo singa onaabeera nga ozzeemu n'olondebwa ne bakuwangula kitegeeza nti wali abantu tebalabye mugaso gwo kwe kuwona omupya olugwe tosaana kuwa kintu kuba obadde tolina mugaso eri baki batuuze. Singa member wa parliament anaabeeranga nga abadde MP ne bamugjayo bujja kuba waliwo bibajjayo obujja for instance ng'obadde bagamba mbu ebiwandiiko tebyawera nga naawe bakosebugala bakusasulira hawo tanategeera olwo bwe bali kujjayo bujja nga bakugjeemu bwesigwa ng'era musigala ate musasulira abadde gwe bajjamu bwesigwa. Omuntu yenna gwe bandibadde balowoozaako na bulowooza baweeyo na period sigamba nti basigale nga babimuwa gwate kati ffe tuli wano twasaavingako mu gavumenti eno ng'ejja mu buyinza twagisaavinga okutuusa lwe yayingira obuyinza ffe nga tebatufangako gamba nti basigale nga batuwa buli kimu naye bano abazzeeyo olw'ebbinu ate lwakubanga balaba ekiriyo ate nga babeerayo nga bafuna omusimbi muyitirivu tewaliwo omukozi wa gavumenti afuna ssente zenkana na mubaka wa parliament zaafuna. Mubaka wa parliament ojja kusanga omukozi wa gavumenti kaŋŋambe permanent secretary afuna ssente mmeka ayinza okuba nga ali mu bukaddaana mu 5 omwezi naye MP afuna bukaddaana mu 5 nga tekuliiko nsako ndala yonna ne bamugamba tujjira ogule emmotoka ne bakuwa obukadde 2.5 ogule emmotoka gyozungira mbu oli eno muhali ye kutawaanya bo bagula mpya bya 2.5 ate ateekeko ne red passport okwo gattako okubeera nti ensako buli lwatambula ebweru w'eggwanga $710 buli lunaku. So ekyo bwe banaakikola nja kusinga kwewuunya basazeewo kikola era eggwanga benjasinga okwewuunya be opposition nga bakkiriza ekintu ekyo bayinza okikkiriza kubanga bamanyi nti nabo tebakoze bagenda kugenda anti kati awo nammwe muba bye mukola tebiriiyo abantu abasinga obungi abali awo mulimu babale abakola ebyo ebiteekeddwa okukolebwa. Abantu abasinga mulimu abakola ebintu kubanga babifunamu mulimu abakola ebintu kubanga nagamba nti ate oba temujja kuddamu kunnonda mmwe munaamanya kati ojja kulaba nga MP wa Kawempe South Kazibwe Bashiri Mbazira akola ki oyo twali tuti naye tasobola nakunsanga nankubira jambo bwati yali yamala twabira naye ne tutoba naye muli ango
tutandika ne Paalo eyo tutandika Paalo nga tuli naye ne gundi Robert Sempala nga bwe tulinze basatu bwe tuti naye babeerabira gundi yatwerabira nze Robert Sempala yekka gwe nsanga nangamba kino kiri jangu tukole oyo yakwe akwita ne bugenda kale singa yakuwa obwa PD ku TV etandika yani eya wa South Kawempe South siyinza gendayo naawe anti kati wabatu amaze ebbanga lino bukyalondebwa nga tanyega bwakuwa kati abajja ogenda kubonaabona toteekamu nnyo ntondo mu bintu kojja olwaleero omuntu amaze ebbanga nga takulabawo bwakweyisa togenda gaggawala ebyo byokola gwe gye wagaggawalireeyo nkugamba gwe wagaggawalireeyo kati olwaleero Kamiliyoni wakuyita okuwa omulimu ogenda okole ewuwe nga lwaki sikola nze nokugamba bwe ndi nze sirina buluyombo naye sirina kinaye ngamba nti sigenda kubanga bino byenkola ate birimu ssente ezisinga ezo ku station ye kube station ye senta gwa omukozi tozifunako tozikwatako ani azikwata igolooza ndi bwogenda okukola ku TV njagala bakuwa PD sibwagala oba manager naye ne bakuwa manager obukkirizo olaba akasimayiro bwe kabadde kati simayiro nze ndi manager wange era ndi manager wa kibiina kyange nakuwa obwa manager bwa TV ye obwa manager temuli makulu bwobanga omulimu gwonna ofunye omulimu tofanga ku position gyokoleramu fa ku privileges ezirimu oba kuweyo show yakadongo kamu gwe bagambye nti omuntu yenna nina kukola show yakadongo kamu omanyi sokole y'abavubuka bano bajinga wala kati bw'okuba ennyimba ngeza misa kisemakulu oba okuba zakadongo kamu afe twagala okubeza baddani muggula kati gwe koleyo kuba gw'ogambye gw'oyagala kati gwe gikole nze nja bikkolera ku station iyo wa music mu bumpaddewa ekibi ye problemu gye mulina kati olowooleza abantu balala gwe sooka kale gwe kati nze kambeere wano nga manager ewuwo oleme kunsindika mu kampuni ya mulala ng'ate naawe wooli kagato toyagala sente gankuveeko zesigenda kaya kyova tozimpa kyova tozimpa buli kaseera ndigende bwa moze naye naawe nga mujja kuneekuulira mu mulago ekikwatagana ne sente njagala oyogereza abampa wano abadde oyagala kuweeyo mmeka gwe mugambe muzeeka kagato mumpereyo 5 enkumi mmeka nga nakatogo tezikagula wano zikalya kati nolwekyo katogo kwegamba ondaba bwe tubadde wano byetwogera nakinaki byetukola naawe embeera gye tubeeramu nkuwadde choice naye kugamba muzeeka kagato oyagala mmeka mbadde sinayogera gwe n'oyogera kati gweyogera omuwendo gw'oyagala njagala 10 kati olwo onzikiriza okweyogerera asome enamba kyoyagala kyonna bannange muzeeka gato Flavia deni ezakomyewo omwana wa musajja omusajja nadduka ne mu Uganda ate era Flavia baŋŋambye ge nalabyeko enafunyeeko nti ate akyazizeeko USA kakati abaali basamandi bamudipootinga awo muzeeka gato bagambe omanyi nze nina kintu kye ŋŋamba abantu nti tugenda ne tupakuka nga omuntu agize ekyo kyekikulaga nti abantu tebaagaliza abantu balina empalana zaabwe ku myoyo bayogeranga nti gundi badipootinga mu dipooting kakati omuntu y'omu yalinnye n'agenda gwe badipootinze bamukkiriza asobola okugenda nadda tasobola kakati ndowooza ekyo mukirala bakudipootinga eggwanga eryo toliddamu kakati ekyo kyekiseera mumanye nti omuntu tateekwa kumala gavaamu bigambo ate omanye ebintu nti njogera bino ku gundi olw'okubanga nina kino na kino ng'obukakafu tukkiriziganye nti Flavia abaali bamwogerako si sayizi yaabwe webale kati empiiga obutaagaliza nakibi ebyali byogeza abantu bwebityo enge Flavia olw'okuba kintu kye yajja okukola yamaze okuleyinga strategies kati azzeeyo okukola ki kweseetinga asinziire abaali bamwogerera naye olaba kakati okumanyanga ebintu ebyo bizibu
bayogera enjogera gye bayogeramu naye tewali yavuddeyo kugamba nti ate twali tulowooza ndi nno bamudipotinga naye kati yazzeyo teryalebeza bimwa. Baali babyogera kati lwaki tennavaayo n'omu agamba nti omusajja omukazi yazzeeyo. Waliwo abaawoza muzima bamudipotinga Alebad baswala. Akati ndowooza olabye byebyo ne bibera yagamba nti bamudipotinga Alebad Jenkins Mukasa. Kati Jenkins wano yali avuddewo okwo. Mbuya kubako ekyeyeyuke. Bwe bamudipotinga n'alimu okuddayo alowooza ensi yonna badipotinga ndipotinge. Ate bamudipotinga mbwe ekyeyo kyamulema. Kyali kimutuuse ku abada. Kakati ali wano. Omanya nti kyenkugamba nti ebintu ebimu andi kati wayogera lulinga ogamba nti bamudipotinga. Kati bwe yazzeeyo nga toyogedde. Tannaba kwogera. Era osuubira okwogera era abantu ogenda bagamba ki? Yekenzi yasinga ogukumamu. Kakati ebyo bye ŋŋamba n'abantu ku by'omwana oli omuwala nambwayo nti nga bw'oyogera ennyo nti mubbi yakola ati kayiringu biki bwe wabaawo ekiriwo era oyogera mangu. Kyogamba Jenkins anadda n'ayogera tasobola. Anti kyenkugamba kakati wootayogerera kiba kyetaaga okusengejja. Kati olaba muzeeyi kagato mulimu ebintu ebimu omuntu nga yafuna ssente nga teyeetaaga byogerako. Jenkins mugagga. Badde omanyi mwavu? Nze mbadde buuza. Nze mumanyi nga tukyali wano twabeera wano ku Dewinton edda. We nakoma mumanya sibadde. Oludde mumanya kati? Bbanga ki? Myaka nga 25. Oludde. Manyi nze saagala kwogera bintu bye sinina kye mmanyi ku muntu. Sisobola mwogerako. Avuga Aliya bamugulira Aliya anko. Ate omugagga. Bamugulira siya. Ani yamugulira? Alina yayongerwako nawulira mbu anko bebe. Anko bebe yamugulira Aliya. Alina yayongerwako naye muzeeyi. Ate omugagga bwe bagulira. Oyinza ogamba nti Hamu Kigundu bamugulidde emmotoka. Kikyotegeeza. Ani ayinza omugulira Hamu Kigundu? Tewali mugagga nnyo. Kati omugagga tebamugulira. Kati nga Kasuku wali owulira yagamba nti bagulidde Kasuku emmotoka. Kyogamba Jenkins bisaati. Simanyi nze sinnamwogerako kuba yesiba ebimukwatako sibimanyi. We nakoma okumumanya we nakoma mabega myaka nga 25. Kati sinna kyenyinza mwogerako. Naye ekikulu nti byonna naye bw'abanga asobola aleme kwogera ku kintu ky'abatamanyi. Abamanyi naawe abanne bakigattobe. Jenkins omumanyi. Anti nze gabe nakoma omumanya myaka 25 emabega. Abanne bakigattobe babbe bani. Abamuwa amawulire g'okugulawo. Amawulire abantu bagakuwanga mafu kyangu nnyo kuwa amafu. Kyangu nnyo. Kati nga bawa Namulindwa nti omwana si wuwe amawulire kati byagenza okudda. Ate era nkugambira na wano nga abawadde Suna Beni nti amawulire nti omwana wa Nambwayo si wuwo. Ojja kulaba bwe ganaddira ekinaaba kiriwo. Naye era abajja ne batugamba nti omwana si wuwe bajjanga mu bwangu ne batugamba nti wuwe. Era ne yatugamba Jenkins nti Flavia bamudipotinga ajja atubulire. Era kati bwe yandibadde ajjira Jenkins yandibadde ajja speed nnyo n'atuula wali n'agira ati munnange gundi yazzeeyo yazzeeyo tebamudipotinga mwattu yazzeeyo e US. Kojjaka gatonoonya lutalo nze sisobola lutalo. Nedda nze yandibadde kyemugamba nze simulinako buzibu. Kati lwaki weegaaya lwaki okola ebibooto? Kyogamba nti kiri constitution ndi bw'oba oyogera ku gundi teweegaayo oba tokola ki? I'm not imitating. Nze mbadde nina nze sisobola kwegaaya. Kakati n'ekyo ŋŋamba nti lwaki okutte wano? Saagala ntalo na Jenkins. Nze sirina lutalo na muntu yenna. Era mbagamba nga tetunnamaliriza mutumireko Uncle Jenkins tunyuke. Uncle Jenkins nkutumiddeko nnyo. Mwebale nnyo emirimu. Naye atubulire ka kukuwaza bbanga nkutumiddeko nnyo. Naye kubawo nnyo atubulire ku bya Flavia engeri yazzeeyo. Tujja kukusaba Uncle Jenkins otubulire ku bya Flavia kuba twasooka ne tufugafunako nti wagamba nti baamudipotinga. Kati yazzeeyo. Alibad deportation. Yali Alibad deportation. Yes. Nemba ne mwana oyo alina gundi. Ayina ebigambo bye. Kakati tujja kumusaba atubuulire. Kati oba baamukukusiza bukukusa ne bamuyingiriza mu kibox. Oba yayise Mexico. Nzijukiza abalabi ba Megatron Media mwenna nti tujja kubanga tulina omuzannyo gwaffe balya n'enseekeezi gujja kuba wano mu Easter weekend ku National Theatre ng'era aba Legends of Theatre be baguzanya gwawandikibwa Ssematimba Ibrahim Kagatto ne gutendekebwa Benon Sebunya
era ng'abazannyi mwe muli Christopher Mukiibi, Evelyn Namitala, Kasagga, Kiyimba Musisi, Sematimba, mwe muli Kaggwa Charles Kaggwa wa Shevianize, mwe muli Muzeyi Jemba, mwe muli abaana Kaggwa mutabani wa Kaggwa, abaana bangi nnyo nnyini ddala Nassolo bonna bonna mwe bali mujje mulabe omuzannyo ogwo guli ku mitwalo 2.5. Era asobola okugula tickets, wandibadde ozimugula ku tickets ne mumpagira. Manyi wano neetowaza n'okwetoowaza kale wadde sitera kwetoowaza nnyo naye okuva Megatron lwe yagambye naye ejja kungulako tiketi zeegula nenzikiriza mu mutima nti nja kwetoowaza. Endamba yange y'essimu eri 0752 432. Bw'oba wakugula tiketi oyinza okukozesa eyo ennamba 0752 432. Bw'oba ng'oli waggula ze naagabira ku bantu naye obanga ogulayo zoogula. Ate mumanye nti nno nakali akakkojjako kali malidaadi obeerenga tripod. Waliwo omwami omu akinyumirwa nja muteekako mu butaala lumu bw'otaddeawo omukyala ne muba nga muyomba buli kaseera awaka muntu anagana tomalako tokola bwoti simanyi onkaddiya bukaddiya no ojja kubanga ofuuka omusajja yennyini. Be a real man from Kojja Kagatto. Ojja kukuba bukubi ssimu mbe nga nkukolako naawe amaka gatereere waleme kuddawo okubaawo kibeerawo kyonna kyonna ekyengeri yonna. Wetuli essimu eri 0752 432. Okay. Sijja kusinga waawo. Aba Victoria bali wali ku Jinja Road match intake already open. Mitwala 5 gusoma. 5 certificate diploma course ne degree courses izo. Nga ova mu lubulu abatasomye. Yes. Ku mitwala 5. Izo nga ne bali abantu mu bifo ebimu abaana bannasale be bazisomera. Webale. Sente ntono. Byebyo no musibe bulungi mweraba.